Essula eyokuna. Adamu n'amanya Kaawa mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Kayini n'ayogera nti mpeereddwa omusajja eri Mukama. Era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Awo ennaku bwe zaayitawo Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abiri ne kyawaddeyo. Naye Kayini ne kyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwaza era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga, bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we. Awo bwe baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aluwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze eki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi, eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi, okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga momboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Laba, ongobye leero mu maaso g'ensi, era mu maaso go mwe nneekwekanga, era nnaabanga momboze era omutambuze mu nsi. Awo olulituuka buli alindaba alinzita. Mukama n'amugamba nti, buli alitta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi 7. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero buli amulaba alemenga okumutta. Kayini n'ava mu maaso ga Mukama n'atuula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Adeni. Kayini n'amanya mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Enoka. N'azimba ekibuga n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we. Ne Enoka n'azaala Iradi. Iradi n'azaala Mekuyayeeri. Mekuyayeeri n'azaala Mesayeri. Mesayeri n'azaala Lameka. Lameka n'awasa abakazi babiri, ow'olubereberye erinnya lye Ada, n'owokubiri erinnya lye Zira. Ada n'azaala Yabali, oyo ye kitaabu w'abo abatuula mu weema nga balunda. N'erinnya lya muganda we Yubali, oyo ye kitaabu w'abo abakuba ennanga n'omulere. Nate Zira n'azaala Tubalukayini, omuweesi wa buli ekisaala eky'ekikomo n'eky'ekyuma. Ne mwannyina Tubalukayini ye Naama. Lameka n'agamba bakazi be nti, Ada ne Zira, muwulire eddoboozi lyange, mwe abakazi ba Lameka, muwulire ekigambo kyange, kubanga natta omusajja kubanga yanfumita nze, era omuvubuka kubanga yambeta entanze. Obanga Kayini aliwalanirwa eggwanga emirundi 7, Lameka aliwalanirwa emirundi 7. Adamu n'amanya nate mukazi we, n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Seezi, kubanga Katonda yandagirira ezzadde eddala okudda mu kifo kya Abiri, kubanga Kayini yamutta. Seezi naye n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Enosi. Mu biro ebyo mwe baasookera okusabanga erinnya lya Mukama.